ngoba mwezda wawunya mwezda wali mauledi mungongota bungongo singa amaswera wabadde ogenda ku kitebe kya Nuupu ngani era ku diruki because omaze banga ngovuma Nuupu gwe kenyini ngokwata sibenyo gye tunuzaamu no vola Nuupu tetuganyi wadde bagala okusembeza bano ekisinziira gwe kenyini ovume eggwanga Uganda ogamba nogamba tolina passport ya wano toli mutuze wa mu Uganda tolina mwadde akatasaketa kakale kajiiko gwe kenyini otugamba n'abaana bo si banna Uganda baswidi wabadde ozungana Uganda gy'ozunganiramu wabadde ozungana genda ku kitebe kya Nuupu ngani bana mu muyiga okuba ku bantu abalina okubwa mwakoze ensobi nnene kabadde keetaga ne mukajjamu empale ne mukasyaga olunyumolo kubanga omala kambaza kaveera mu maaso n'okayita mu lunyuma kasita mu butama oba kayita mu mpewo oyinza ogamba kabatisoba mpafu fesi yagulumire ningo enkulukuku oba kanywa butwa ozungo wumpuguma ononyaki mwina abantu nga babiri be mwina okuba basatu waliwo n'oyo omwana ayiwa enduso yeyita omwana w'omulaalo oyo dakika bbiri mbundi wa Genosale dakika bbiri nga agenda ku Nuupu dakika bbiri simanyi tata wange omwana wa mulaalo dakika bbiri ng'ogenda ku Nuupu oyo muyiwa enduso oyo goba oyo ayiwa amaluso oyo atobaana simanyi lwaki omuwulengo gwo temugusabula simanyi lwaki omuwulengo gwo ate abantu abamu bajja nabbaliisa obutali bwammwe era Eddy mutwe mulina okwegendereza ennyo nze nabagamba mwandyagadde nnyo abantu nga ba Full Figure bagamba nti leero nsitandinze eno ngenze bwenti ne bwenti okusinga abantu aba pretendinga aba abantu babi nnyo bali dangerous nalabye bajjo ng'akola statement ye yagambye wabadde ba journalist abadde amubuuza n'agamba nti naline alien skin yabadde amugamba wabadde ne alien skin wano ng'omuwanambuye muyimbi aliko naliyo nga nkikema simanyi ekyogedde atya muja kulaba interview naliyo nga nkikema bako just nga nkijamu information kitegeeza ne mu Nuupu olimu okubajamu information ngona jo gi reporting abantu abamu katoyo omusajja abadde ayagala alage ntino abantu bona njogera nabo basobola bona ngena bakyusa mu percent abalaba bafuula amadala okutisaako be baagala timumukubi ali bubi nnyo government emuyite mbo bamuyite bamujjanjabe ebyo nno munnange byaggwawo Museveni yabibuuka yasinga okubikoowa ate okuva muwoozi olwo yajja mulaka temwategera kintu kye bayita muwoozi no nonsense neggwanga oyinza n'okunonya omuntu alifuga n'akubula ekupretendinga tekukyali ate osobola kuwa appointment tebasobola kugikuwa kino nkibaddamu mb'olumbe Nuupu bakube mbo balage mb'osobola simanyi oba okakoze tebasobola kuba ebyo byaggwawo bye mwakolanga ne mwesiwa eddalu ne mwewamba ne mugenda mu makooti ebyo tebikyaliyo kino nkibaddamu so omuntu oba onoonya entalo ku bantu ng'onoonya ebyenfuna bayibuli ekugambye nti olulimi lw'omulimba teruliraba mukisa musajja gwezza otukookerako ebigambo nga weefula nti omumanyi n'oyogera bakafeero besaakolako nabo besaaberako nabo n'oyita akavuga kalinga eminya n'okantungako n'olumiza nga bw'okamanyi wajja wano ng'oyagala kunnetondera nali njagala nkusibe kisiraani ggwe ne diferensi yo nkyagina ye esimu yange eriwa ne diferensi yo nkyagina ggwe kana ate wali ofukamira nga weetondera ki n'oyita babukeja bakwate mu interview ng'onetondera oba byali bituufu lwaki wali weetonda bulijjo nvuma ng'olwesudeni ng'ogamba bituufu wali weetondera ki twandigeze mu kooti n'onyumiza kooti yeyagala bujulizi bwokka kooti eba eyagala bujulizi twandigeze mu kooti n'oleta obujulizi nga bw'okakasa nga guli omunamba gwe wayita mugwa nemakako simanyi waleeta baani simanyi mbunabeeranga ne baani simanyi nakolanga naawe simanyi luddawa bannanga abantu beefudde ab'ekitalo ku social media kuno abantu beefudde ab'amaanyi ku social media bwe yajja n'awaayiriza kati ng'ono omukwasi we South Africa bwe yajja n'awaayiriza omuntu ng'agamba serebu nga yeefula superstar bannanga obusita tebubeera bwe butyo ne bayibuli ekyogenda tekikula mangu kirifa mangu obusibe bwa sita mugendera ebintu ebimeza amangu obusibe bwetyo bwa sita bw'oba oyagala okubeera sita genda oyimbe genda okolere obwa sita obasaba mupiira olwaleero nebaza Katonda omwana bebe cool express musayininze oyo omwana ku myaka 18 abanga asobola okufuna
engagement wata mu express kitegeza ntagenda kusambya teams za Arsenal, Manchester, West, because kwa je emyaka mukama basobodo mu blessing mu Uganda sala yo mwana kumande bali mu postinga ye alpha neta ina temusa na muteka yo emitima mibi emitima ejako temusa kuteka yo alpha temusa na kuchogerako temumaina bebe kuru cha isemu nawe je bali ongamba chi oza kuba bigali bya mwana wange ndaba mu obitunulira kale huyo mukuwadde oyagala sexy kakati nze mbabulira mubere omwana ngoyo nga mukama muwadde success nagitukako bwatu at least mu appreciating eko newe mukolera post on repost naye every day singa we yafunisiza mukazi lubuto singa siyo nejjudde singa alfaina mukazi we yakozesa gwe yafunisiza lubuto singa buli mwaka post nze singa buli muntu akataddeyo gwe omwana wuyo ku gali y'omwana wange ngeno muterembwa wanda muterembwa wanda come abakoa yeze gari zona mwafurumiza zaki katagenda vuga kwa iwali kiriwa mwenze mbabulire ebintu bino njagala mu byegendereze katonda kyatonda kimete wali alikisanyawo omukisa gwa muntu gubera gwa muntu tusobola kugumenyamu mukade kumacha ono musajja Iyasimani yavayo natugamba nti gudo mwana wa General Muhoozi Kainerugaba gudo mwenna mulabye gudo ngaliye kawempe mbazadde be nga baavu ngayambala gusati General Muhoozi first family nereko omwana waayo wanda shut up tomuluma muleke General Muhoozi nakwata omwana we owa first family first son muzukuru namuleka kuliye mugeto bantu mwana ali basonyuwa kano natuyambe pato bamukutte nawe mukama esawa yona one day one time kyosiga kyokungula Iyasimani one day one time oli kwatibwa botofe kuba na Uganda gwokenyine jakwewo obuto jakera kumacha obunywe mubye bana Uganda ngamba twale yo egundiwa etake muna Uganda otukayo ngomusa emitwalo gya dola mukaga emitwalo gya dola 2 mbo mufundia business nganazo zimuli yako abalawo malo beba kako ngozibali yako gwokenyito lina muli muri kirerese no gamba mbu champion gudo nche unyano omuntu asobola okuwuliriza bannange kubanga berewo kito kibera too much mu champion gudo mwana wa General Muhoozi can you imagine omusajja oba yatabula nga temwategera nti yatabula omusajja atekwa kuba yatabula wasooka n'okola esembayo n'okwata tikyampamira buli muntu gw'amanyi ng'ali mu kisaawe kya amu n'ogandi Museveni alambudde ekisaawe ekiro ensi yonna neewunga n'otugamba mbu Sale yafa tolidda ku social media Sale n'avaayo n'ayogera n'agamba nti oyo okumweta siweza dakiika ezi naye bikafodo ngo sibina budde bwabyo n'ova n'otugamba Kabaka yafa twabadde wano ku jubilation ya Kabaka gwatasobola kwewumba ne weekuŋŋaanya n'ogamba nti enfufu mu nfuufu evumuvu byenkoze bimala lumbu ye rest in peace ne weekolera boxi ne weeziika n'owummula mirembe ate munnanga abantu baswala bwe batyo Katonda kuvamu olunaku olwo n'oswaluka n'oswala nga byokola biweddeyo kati bano aspect journalist benjagala okwogerako olunaku lwaleero waliwo akaana kasiwuufa ennyo kali awo kalina obusukutu kabi nnyo katunulanga obutwa bw'emmese kabi katunulanga sitaani era ng'onoonya ekifaananyi kya sitaani onoonya kaana ako kabadde kalina ekitivi kyekabeerako tebalakiraba ono mulekwa we yagenda kati bakaza mu kifo kya mulekwa kavudde ne kalumba minisita oli tali wakyakaali eyadda mu kifo kya Nakiwala kati yababuze ne balumba piisi mutu ne mumugamba nga gudo watasoma gudo watalina buyambi gudo wa ali nsikinta akweta gudo mantegedde gudo mani mutegedde mujja kungama naye wayogera yes
nze kye nayogera kyali kimu problem yange weine gudo element ya gudo ekwata chupa era kyankola bulungi alien skin omwana amujjako echupa kyekyali kizibu kyange mwana kwata chupa ngazanya ngali mu character y'okubba ngakuba wansa chupa nagamba akasamu ne chupa oyagala ki yes fine good and well era chupa baji mujjako omwana ali mu good life omwana oyo asoma nana bamutwala ku somero kyana ku mwabamu wabide mutasoma mujja kuswala kubanga tujja genda ku somero abamutwala ku somero tulaba lunaku watasoma watatenda linga class yeka nkubuze kwa kasajja gwa katu akafutu balakali pakalinga mafundo gembwa wamwe bonna basoma ba family yamwe nga nawe kanyini wetaga buyambi fese kulinga kinje kikuta ebigere wetaga ko sikulabo no we otunulanga ekyumba kyembalasi gudo mwagazaaki muntu sono genda mu ba minister bananga mu wana omuntu mutuka mulwanye alien skin muntu sono genda mu ba minister mbugudo tasoma uyagala kungamba peace mutuza wabo taliyo batasoma yeye minister w'abaana mwade mwana yoki oto maina minister jo ina genda mu okubanya mwerabisa ne minister jo ino genda muntu ojimanyi mwali mamanyi oli na kiwala ne mugane bu kamera ne mumenga ne mantala ne munyampirawo ne mumunye bigere yava wali watamanyira n'oluzungu lwe lungi kuba si muganda kati wanonyeza peace mutuzo nomu wabera gudo watasoma gudo wali obubi gudo wabera bubi batu mpisi mutuzo naga batu champion gudo tumutwale kubana abali ku streets abana abali mu ghetto abetago obuyambi bwa government champion gudo ina ne wasula ina ne kyali ayamba no kwambala ina ne talent jatambuliramu gwe mulaba okulopa oba gwe mwetaaga kubana abali ku streets kubana abali mu ghetto abatalina bwasirizi abatalina no kiddako government mwajivuruga bamwajifura kibikasa walo foundation obulinga bu foundation simanyi foundation z'obwana buli wamwayina ka foundation kwa obwana bwalabirira obwana buli oyo bwambala bigoye bivundu mutandikire ku daire Uganda ndaba naye yambala bivundu lwaki mwesira ku champion gura nane kyokulya bantu mwe mukoze katonda ebikolobero ebitonde bya katonda mubikozeko ebikolobero ne kalotali basonyiwa guda nane waswa ali skin ya nemeswa na kutwala mwana yebweru wegwanga lwansonga ki ngo mwana alina kubeera ye mu kusomero mu classes nsonga ki alinya na ennyonyi ne mugenda ne mwawabiri omwana kalona gwa bless ne bwe mwali mwagala okulemesa fresh kid mukama namu store situzi omanyi katonda takola nsobi ebya katonda bireke biba bya katonda bya kasali bya kaisali bantu mwa bakolimira mumanya nti mwakolimirwa kalona takola nsobi mwa fresh kid la jivu naita fresh kid Lajivu mutawani wa Sudiru nze mukwano gwange nze lajivu sende za mpasira nga simanyi luzungu njoga lwe bitaka na %. Buli wiki buli mwezi lajivu natenda natwala oyo mwana gwe mwali mukuba gwe mwali mulwana o student fresh kid alema kusoma oba mwamukola promotion katonda bwate bwasitula abantu kyolwane sawa yalero mulwana alien skin neta mandi mwongera kumuwanika eranza kinuma kiri kimu Neunya government ya Museveni, neunya government, neunya chibira cha NRM. Abeta ba mobilization, abakula ba ministers ba Museveni. Munde chukwa tali ni skini mutwali ya Museveni. Oyo mwana chibira cha chida mutwala ngamuja chobula abantu abaswa bachiwanda mwatukola bubinyo. Abayogera abachiwanda wa Museveni mbakuba mwakola bubinyo. Chiwanda yosinga mutu tada mutu walizimu wachiri. Gabela li munchima singa mututade mutuwalizimu eno government ina sectors nyinyo alien skin za solo kuzikoda nga simu na byabufuzi ate mwala bikigambo kimuti Museveni yo president we gwanga lino era muli muntu a meeting nga Museveni ogutali musango nekinewunyisa ne mukuba alien skin ne mutuka n'okumuwaayiriza mbu alina omwana wa General Muwozi ne mutuka ogamba alina omusirikale kambabuuze Bato amekawa na baina abasirikale nga mikwano jammwe. Bobi Wine naye bamwaka abasirikale nga bamukuuma. Bali batyabo ngate mwabogerako. Bobi yenyini yalika abasirikale nga bamukuuma. Leader of opposition aina gundi meka patron maker. Leader of opposition zaka badene patron maker. Muli kwa alien skin mubologa na njagala mbabuze. Leader of opposition aina patron maker zimugulire kubo. Ziliko biti biyinja. Nenga leader yafuna no musala omusajja gwafuna
bwekubanga tegwenkana na gwa prime minister gwenkana gwa speaker wa parliament leader of opposition gwafuna aina patrons zibazi juda basika yabatinga balembedde wa NRM wa Museveni zaka wa Museveni tade basika bamukuma baina n'ebyambalo kwegamba muntu abaina mukwano gwenga musirikale amwe wale kubanga mujja kubologa mujja kujeboje bimwe jabalebera yeggo toyina musirikale nga yawumula amajaba nga yagavana munga mukwano go bumusango muduka budusi abantu mwaga babere ruddawa lwaki mwagade nnyo okutegerera abantu ne mbafuuke ate kizibu abantu mbafudde kizibu mbafudde problem wa ani abagamba nti abasirikale babeerako saidi yani abagamba nti abasirikale ba Museveni oba butamanya bwe basumba mu mujita birembe abasirikale wabayingira abasirikale kintu kyasoko kusayinika kukuma kusekiwalinga gwanga oba gwani oba oli ku opposition oba oli kuki kusekiwalinga gwanga na kuma gwanga mirembe taberangako mu byabufuzi omwana mumunenga n'omusirikale abajjo mukwata ngapo tembogerako bayabuka ku patro amanga temu naba mukwate wankulu kungate mbogera naba mubogere tumanye nti mwogeranye munange mwine mimwa katono mukwasi wa South Africa nagenze kwanga ebinyo bimutunguse yenna akulukuse atuwenye nyuma gamubugumye ngagama ngenda kuva ku social media kubanga sigenda kudda eno e video esembayo Bank of Uganda banka chi mchi yayogede chi yagambye World Bank yalekedawo kwa Uganda obuyambi World Bank atujeko obuyambi yes fine good and well thank you so much World Bank temuda mukutuwa zibata zituyamba ddi mumboye zibata zituyambira World Bank gobado jimano jimanya gwe kuyamba ddi checha kudusa mu Uganda wale mwa Uganda nodduka ngate World Bank jiwo obuyambi katebujeko no solo kudda yegwa yagalo kuwanyisa Museveni lwaki todda mu Uganda no fulane national ID no olonda ne Museveni aso nakaso wali no mujjako mangu bagamba nti Yesu kitatanya matabangufu omukwasi njogera gwe ku kiwulenge kye South Africa kyebinyo lwaki todde Uganda no lwanyisa Museveni no mujjako mwagate katane ERS mani muno basiruba nonga muri akabondo kamakaba tategeera mujjeko Museveni lwaki mwagala balwanire nga temusobola okwerwanira buli afuna kapeji naweza abantu 12 alaba mbuzi superstar mba ino kogerere gwanga damba banange kyanako mukoze kyamanyi okuswa ekibina ky'omwana kyalwanidde Bobi Wine mukoze kyamanyi okukyayisa abantu nupu kubanga nabaddemu akatola nga akyali mwaka agala abala yaddala ngo obujja bubasombowa abala yaddala nga muli babi oba mulina ogwo mutima nga temunakwata buyinza oba mulina effutwa nga temunaba kuyingira mu buyinza omuntu yaddala nti bamumuyingira mu muli swaitani muli bikolimo so no kulingira omuntu obutwa mazzi kuche mukola nyongera ko baza Katonda Sami yawonye bamusibudde kitibwa kya Mukama abadde Katonda Sami mighty family wa muwanizi wa nkyuka nze siri wa nkyuka naye munna Uganda tekimujjako kuba munna Uganda era ekyo sichoba butachebaliza Katonda ekyo kubanga awonye nasolo kustandinga strong lubadde utalo lwa amanyi tebibadde byangu Sami Mukama muyambe na blessing na awona Sagirinya anuma Saginya wankyuka parliament eganyo kumuwa sente Temusobola kwogera ku ekyo omusajja yayuwawo mu biina lona nakola ki batusono mujja mu kasenge namuteeka ku lubalaza lwa sente bill tagisobola tazina government emumye sente wano singa abadde namboze nakati yawona naye bamuwezi gende Bulaya abawezi lambula babeera kunyonyi bati n'omwami n'omusaala Saginya yakola kigota osobola kuwa sente za ddwaliro lwaki parliament egwange lwaki government tewa mubaka wa parliament sente zimujjanja kitegeza mu gwanga mulimu ebyana n'agaana nze ndi musanyufu World Bank okutujjako sente lwansonga ki sente zanyizo zate zituyamba baba badde bazituwanga amalwaliro tewali mu ddagala n'abalwadde bagenda bweri wa ggwanga baba bazituwanga enguudo za binnya ng'ate bagamba za nguudo n'amalwaliro zibala zitugasa ki sente zibbiwa abantu abakabonda babale banyinza abadde bazifuna ababale Katonda yebale nnyo Katonda webale nja kukobazanga emirembe gyonna World Bank yose netwala sente zaazo ekisooka sente zo bati batuwa za bwerere wakwa ono mukwasi musiru
sente zode batuwola mpole era tuli mu mabanja ge mutamanyi tuli gava muddi batuwola ne batekera mu interesting anene nnyo era kiba kirungi nnyo obutewola bwotewola manyoka keza go kyoyina ekishono kikwata bulungi ne kisobola okumala ekisokera ya parliament egwange judde abaka abatoyogera nganako abatane kibagasamu constituency no sanga bu constituency nga bulinga nga constituency linga division kuweza abaka mu parliament kutusumbuyira bwerere bagazi ya constituencies tubana abaka musanvu mu parliament ngama wanga malala wagali tewali songa kitulina abaka simanyi meka baguriye motoka bebawa amarwaliro bebawa sene zobwerere ezo na sene ziri wano za bana Uganda mubasale ko mutemuleke abagasa bokka musobola kusavingira eggwanga mukole engudo n'amalwaliro World Bank bala tumenyana na bwerere ababaka abangi batugala ati mu parliament batasadira bogera biki abaita abo opposition bana Museveni ekyankwanzi basiba kisozi basiba wa genocide musalenga musaba bifo baita abo opposition nane gwe nasanze ko office of the president sijja kumwogera mukama ansasire sijja kumwogera yanga etombulya kisaje kisiru kibobi wine wanupu twesanza mankubozi zako teka kubanga ndaba kinaba era mbazayo wali nti ba full figure abava ne bagamba munnange tustandize wano mwande wali temutuwalana kubanga mazima bible gama mazima kali kufura weddembe tewali nsonga lwaki mfulingo muntu tatale nyimide wano nkimide wano tatale no tatale mpane Museveni kampane bobi wine kampane Tachinte taxa kufulinga muntu okubera nga muna Uganda. Ekishoka fera tuli bana Uganda betaka Uganda. Ennungi ne bana Uganda. Abantu bebakola government abantu bebakole ensi. Oba opposition oba wakibina kyo. Naye gwe novumanga abantu buli nnako noyenjerera ku kitebe kyawe wabadde na kochi. Kalinga kanywa obutwa. Oba katabulanga tutumanyi. Wagamba Uganda osasira omuntu agibeeramu. Osasira omuntu akolera mu Uganda. Toli koleramu toida Uganda wabadde ono naki ku kitebe kya nupu buzunga na buulya pirawo waawunya bwe bubanenga takumizikiti buno wabadde ono nayoki konna katunulanga amasanganza kalinga ebyawongo wabadde ono naki ku kitebe kya nupu ensi yona nekulaba open ngogamba nga Eddy Muto wabadde akaba mbo Eddy Muto wakubye omanyi Eddy Muto byayisemu gojejemberako gwosesemerako omanye minuje basibe Eddy Muto ayizana kwata tachegatta omanye minuje bamunyize bolo zigwe amanyira Eddy Muto mbave yakwe tolere kuki Eddy Muto omanye minuje bamunyize bolo zi nasigala nga standi za wali oyagala mumanyira eyakutasiza ngensi oneraba tirinnye motoka ogende mu mirembe ovudde no gamba nga buyakubye mbuyabadde akaba nga tonya maziga Eddy Muto akabe bamukuba ngumi natakaba bamusiba natakaba akabe mukubanga gwenga mbwa kabira gwatana na chakulya tugubadde ko postinga ngemmere ngoza Uganda kalinga tojipostinga oyambadde bituwa bine bipale byabachebyo biringa byabasibe ali mu bituwa byabalunzi wabadde uluda wa Muntazani wabadde olazeewa Hibipala babyamba nogena mu bantu musatuka ali musapatu nange nakyo kuna tondange ali mu open obenga to obambe yalwala ebigere yandibanga yalwala njevunga tumanyi yagira mu open nejo yabadde mu open hugendo takusitewe cy'abantu ngolinga agena mu kinabe wali woyo mwana ayiwenduso yeyito mwana wo mulalo encha biri ndate badangenze badange kyagulanyi obotaba wojja kuwa abantu obutakukitebe ekyo bakwanguyire bakugeme abantu mutabagema bebayiwe endusu mu mmere mugebe omuntu oyo atonye endusu bwe mutabageme bana statement ze bakola ne zibalabisa ate Bible ganti muli balabira ku bikolwa byabwe ya agana ayogera statement ekikabiriza omwana w'omulalo era genocide musale tata wange nabadde wajanya musale musale ate nkyano zigenda ku nubu nabadde simanyi wa Museveni simanyi munonya ate yeyita byatali nabusanze wa amu ne buswala monanga ne muntu mu face ne bwagala ofukamira nakino kyeyita bizonto ensonyi ne zibukwata bonna ne bufa nabwagala okwekubya ebifaananyi ku bazungu bange mwabadde mubajjeewa
Bubulire kwenjera ne bwenjere guza. Gambe mbote luma abaana bajje wegundi. Buli mwana ajja abeera ku bimotoka bya mwana wange na bigaali. Ye bimotoka nga byabogeza obwama. Bolo nayi posting ate mubotoke. Abana munonya za kulya nze futugula bimotoka na bigaali milioni 8 ku 7. Mwavu akubotoka. Mukole nnyo. Namwe mujabira bango olugero. Munange naffe wetwalinga. Bwe twali obina ffe twabirabanga nga tubirabanga bitasoboka. Nekati bya bulijjo twabimanyira. Naye munkoze mu challenge. Kimotoka kifuuse kimotoka kado lwa twafulumiza magari tetwafulumiza motoka twafulumiza magari milioni 2 milioni 3 milioni 4 gari ziliawo temubotoka enno mutugende empola fenga twalema nze mbasasira omuvubuko yayiike endusu mu mwegendereze ekisookera ddala njagala bannange bantu mu mwegendereze abantu abayita bannamawulire ba halfback journalist mu begendereze waliwo akasajja ke nali nagenda okusiba akakalambala engumba gumbe njerereze ziri kungulu kavudo ne kerabisa ne kagamba abitex omuntu gwa wabidde mulala tujja kutuka mu kooti fera twali twabirabye dda Katonda tali yanguzi bwate watekateka ebintu bye. Fene papa twali tuzoyenga ziliko Adamu mulwana. Kati gwe ngumba ngumba z'abafu. Ovuddeyo ngo wera bisango fakinensi. Ali nisikira wamukwata funina mu luddawa. Mwana wa nnyoko wajeja wogera mwe bakirayo. Nali ngenda kusiba wano amana emyezi egi nga tolya tonywa ngonyo yugatengane wotosulayo. Nogwa otawina muntu gwotalumba mwana mama fina. Mwalumba suwa moto. Mwalumba omulangira ndawusi. Mwafuka bene mukuba amavivi wansi. Ata lowoza nti nazikiza. Just chiwe mbuwe budde. Nabe nindo fulumya bali mu kooti. Bana malo fuluma. Tolowoza nti nazikiza. Nze sizikiza. Kakati go oyagaliza munno. Ovudde onogwa wabide Adamu mulwana. Era Adamu mulwana. Katonda bwato bwakola munnange byamagero. Ekyo kakyamaze okuyita ku mitimbagano konna kona tunagenda mu kooti. Era mulamuza abala abantu ate mwasoka kwa birade mulwana ate mwe wabide mulwana ani ate biki era abala abantu bino ajja goba na migobe ebintu byakatonda munange bizibu kyo kyenaka ndi katonda yateekateeka okuba tewali asobola kukisaanyaawo wawuunyera oyo omulamba nga wasoma n'afunye empapula nga zikadda mu mulwana nawe wawaabira tomanyi na muntu gwe wawaabira kitegeeza n'ekyo wawaabira